nze Kapalaga ng'ennaku z'omwezi 3 tugenda kubeera lwakubiri lwa wiiki eno etandika history agenda kukolebwa. Tugenda kuwandiisa omukulembeze w'eggwanga addako. Uganda egenda kukyusa obukulembeze nga tewaliwo kuyiwa musaayi. For the first time tukyebaliza Katonda. N'olwekyo weetegeke gwe muganda wange, buli omu tegekayo akagoyeko akamyufu kagolole, ennaku z'omwezi nga 3 olumbe. Naawe atali Uganda kagolole katereke ku nnaku z'omwezi nga 3 keesale olumbe mullo. 20 Ugandans 20 million ekyagenda mu maaso. Tukyanoonya Bannayuganda okunominatinga president addako. Ekintu kino kyaffe, Uganda yaffe, ensonga lwaki twagala tubeere involved mu kuginunula. Kakati waliwo ebintu byentera okugamba nti ekitalina makulu tetukiwa nnyo makulu, naye ate waliwo ebintu ebimu nga bwe bibaawo tusaanye okubiyigirako. Kakati njagala kubuuza muganda wange Ronald Mayinja, what happened? My brother, kiki muganda wange ekyabaddewo? Bwe nali ntandika okuyimba, nayimba oluyimba baluyita omwavu abonaabona nnyo. Ne ngamba muzeeyi wange nze sinjja kuyimba luyimba lwa laavu. Nga Mayinja yali ayimbye oluyimba, yali nga mbuzize mutunuulira ng'ayimba. Of course Robert Kyagulanyi yali ayimbye oluyimba ebibuuzo nga ndutunuulira. Misaki yali ayina oluyimba kankutendereze nga nga nkuze ndaba abantu abo. Ne ngamba nange bwe nnaakula sijja kuyimba bya laavu, nja kuyimba ennyimba ezikwata ku bantu. Bwe nayimba oluyimba lw'omwavu abonaabona nnyo ne nfunamu abantu abamu abampabula ne bangamba emyaka gyo tosobola kutandika kubuulirira abantu. Kubanga nayimba omwavu abonaabona nnyo ne nzizaako oluyimba bayita doyi doyi tukole. Kakati inspiration eyo nagijja mu nnyimba abantu ze baayimba nga zikwata ku bantu. Nze nga ndowooza nti tusobola okukyusa ensi nga tuyita mu music. So kakati abantu nga Ronald Mayinja atubye. Natandika okuwulira oluyimba lwa Mayinja lwali ku tape nga nnyimirira buyimirizi mu taxi. Ndi mwana muto, I think nali mwana muto. Kubanga nzijukira twali tuva na Masaka ne mpulira oluyimba I think lwali lwa Doreen oba lwali lwa Necklace nga nnyimiride buyimirizi mu taxi, ku kameeme. Kakati nenkula nenyingira mu music ne tuyimba naye n'afuuka na mukwano gwange. Kitegeeza be bantu abamu ku betuwa ekitiibwa. Kakati otobye n'ekintu kyo, oyimbye ennyimba. Muganda wange Mayinja, abantu tebakwagalangako lwa luyimba lwa Doreen yadde nga lunyuma. Abantu tebakwagalangako lwa luyimba lwa oyambadde akagoyeko yadde nga lulungi. Abantu bakwatagana naawe olw'ennyimba ze wayimbanga ezibakwatako, ennyimba ze barireetinga nazo. Kyova olaba nti Eagles Production ebaddewo nga y'amaanyi kubanga Mayinja abadde nga w'amaanyi. In fact ffe we twalinga abato nga bagamba tugende mu Bamayinja. Siwulirango nga bagamba tugende mu Basemakula, ate nga Semakula abadde nga muyimbi w'amaanyi yabeerako ne Artist of the Year. Siwulirango nga bagamba tugende mu Basekamatte, wabula tugende mu Bamayinja. Bamayinja bazze. Kitegeeza nti eyo legacy gye wakola muganda wange. N'oyimba ennyimba abantu ze barireetinga nazo. Omuntu n'agamba nti kwegamba omunyiza omutima, oyogedde kyawufiiringa. Bw'oyimba tulukubu nkenke, lwaki omuntu alwagala? Because arireetinga nalwo. Nazaalibwa mukazi mwavu nga talina yadde 10.
omuntu oyo naye yeeraba mu mbeera eyo nti naye yazaalibwa mukazi mwavu. Olimbanga Island Road kabaka bwe bamubonyaabonya n'oyimba Island Road abantu ne barelatinga naawe muganda wange. Kankutuuse speed ntuuke wano jjo n'ogenda ekibuga abantu ne bayomba ku lwaki bakulabanga one of them, bakulabanga even before nga Bobi Wine tannatandika kukyuka kuyimba kye yayita edutainment nga Mayinja oli mu kye twandiise struggle. Kakati bw'ogenda ekibuga kyova olaba abantu bayomba nga bagamba nti ono Mayinja gwe tubadde na no, even before that wasooka kugenda lwe baayita abayimbi Munyonyo era abantu ne banyiiga naye ne bakitereka kubanga mwanyonyola twagenze kulaba president. N'ogenda ekibuga n'oyimba abantu ne bakuvuma, bw'akomawo n'obakubagiza n'oluyimba muzeeyibizeemu era n'oteekamu nti bwe nagenze ekibuga abantu banvumye. Bw'oyimba ate n'otuuka n'oyimba mu maaso ga President Museveni n'omugamba ebyakulwanya bizzeemu kyali wange, abantu battibwa, Pandagaali afuuse Pandagaali, obukubba ettaka byonna byonna n'obimugamba to his face. You were so brave my brother, so brave. Abantu bonna ne bagamba hail our Mayinja, hail. Kakati obwesiga obwo muganda wange abantu bwe bakutaddemu dabayo bw'obuyiye. N'ogenda n'otusinkana President Museveni engambo ne ziyitingana. In fact nakubirako ne ku ssimu nga nkugumya because nze okugenda okukkiriza nti Mayinja yagenda n'alaba President Museveni ng'akomyewo ku kimakkaadi ku NUP ye n'abyeyogerera olwe nakkiriza kwa namukubira n'essimu ne mugamba Mayinja guma muganda wange kubanga bajjo ye yali ng'abyogera ate nga nze mmanyi bajjo kye yanonamu NUP nali nkimanyi era nali manyi intentions ze, so nga ndowooza nti agezaako okukuba bantu baffe chemical. Unfortunately I was wrong. Muganda wange n'otunula n'obeera mu bantu ne bakwanjulayo, Kyagulanyi n'akwanjula n'agamba abantu ogamba abantu so sinze. Mayinja jjukira mu Gw'omunaana omwaka guno wayise emyezi 2 Mayinja okubya oluyimba. Kansooke nkwatibwe bulungi okuwagira President Museveni bw'ebanga ye choice yo, it is very okay. Guyinza okuba ng'olaba nti embeera Uganda gy'erimu nnungi. However, okuzanyira ku bwongo bw'abantu ekintu ekyo kikyamu nnyo Mayinja, kiyinza okukuleetera obuzibu bw'otamanyi kubanga abantu bakulabanga abazannyidde ku bwongo nga mbega. Kakati abantu engeri gye batwalamu Bebe Cool yagambirawo nti nze mpagira Museveni straight, si gye bakutwalamu ggwe azze n'oddayo. Kakati oteekeddwa okwegendereza muganda wange. Ensi eno munnange gy'olimu mwami Ronald Mayinja, ebintu byonna bye wayimbako nze simanyi oba byakyuse. Tuwalana nguzi, tetuwalana gavumenti. Kakati enguzi ndooza ke yaweddewo n'ogamba kati katuyimbire gavumenti, katuyimbire President Museveni. Ssente y'ekibi gijje mu yiyo, kibuyaga tawagamira, bw'ajja atwala ne by'ataaleeta. Muganda wange ezo ennyimba gwe waziyimba. Nti ssente y'ekibi gijje mu yiyo. Ebintu byonna bye wayimba muganda wange amangu ago byerabidde kabulaza.
nti kubanga omwavu tasinga musango kubanga kuze babbye omulamuzi bamuwaako kati naawe bakuwaddeko muganda wange kuze babbye. Judgment yo buli muntu yamanye engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe. Buli muntu alina independent choices. Wabula ffe ng'abantu tubeerawo kutunuulira butunuulizi kusalawo kwa muntu. Tubagamba bulijjo nti waliwo sayidi bbiri, enyigiriza n'enyigirizibwa. Bw'osalawo n'ogenda ku sayidi enyigiriza onyigiriza abanyigirizibwa, bw'oba osazeewo eno abanyigirizibwa tuba tukendeddeko, abanyigiriza nga mweyongeddeko. Kakati muganda wange bw'oba nga osazeewo ennyimba ezo zonna tuli ku bunkenke, tuwalana nguzi, nazaalibwa mukazi mwavu, Africa bagitunda, ani agigula? Naye Mayinja. Africa bakugabiddeko muganda wange, naawe akapapajjo weeriireko taata. Aizulu kakati ffe tugenda mu maaso era mwami Ronald Mayinja ne ttiimu yo tugenda bawangula. Ge mawulire ag'essanyu ge nnina. Tugenda bawangula mu myezi 2 okuva kati. Kakati mmwe baganda bange bwe tunyigirizibwa, buno obubaka oba bino bibeerewo okubayigiriza nti muli ku lwammwe. Muli ku lwammwe. Gavumenti oba pulezidenti oba n'abantu ba Pulezidenti Museveni bagenda kujja bagezeeko okugula abantu abo bonna aboogera. Enkya ajja kubeera nze bye njogera byonna nga bikyuse nga njogera Luzungu era nga njogera nga Pulezidenti Museveni bw'ali ow'akabi ennyo. Naye ne bwe njogera ebyo, enguudo tezigenda kulekeraawo kuba mbi, eddwaliro temuligenda kufuna ddagala, justice ettaka lyammwe tebagenda kulekeraawo ddibba. Buli kimu kigenda sigala nga bwe kiri, naye ng'omuntu omu yakyuse nze gwe bawavuubiisa omugaati. Kakati kikkakatako gwe muganda wange nga munnayuganda ayinza obutafuna mukisa ogwo okwerwanako wekka. Kyagulanyi ne bwe babanga gwe bawadde omugaati n'agulya n'agamba kanzibirize ngulye, ebizibu ebyo byonna tebigenda kuggwawo. Kitegeeza nti gwe nga munnayuganda oli ku lulwo. Bwe tugamba nti genda tukole ebyafaayo tukyuse eggwanga, wuliriza. Bwe tugamba nti genda olonde tukyuse eggwanga, ezo ssente z'owulira bawa Bamayinja ne bamuwa emmotoka ne bamuwa ennyumba, muganda wange ezo ssente zizo. Tolowooza nti nno pulezidenti atunda nteeze, wabula ssente z'osasula ng'oguze ssukaali ne bamukuseera kuliko essente ezivaako zigende zigula emmotoka y'Amayinja eyo. Ku munnyo gw'ogula, ku kibiriiti, ku kando, ku mafuta, ku buli ky'ogula kiriko omusolo. Kati ogwo omusolo gwe bakuŋŋaanya ne bakuŋŋaanya, Pulezidenti Museveni n'awaako Bamayinja ne bakusaasira ne bafulufiga ne baani, ye asigale mu buyinza. Kati kiri gy'oli ng'omunnayuganda okugaa nti kino kiteekwa okukoma mu guno omwaka gwe tulimu, oba okwesuulirayo gwannagamba n'ogamba nti tebinkwatako, Museveni tawangulwa, era banaakola batya. Naye bw'aba nga tukwataganye naawe nga naawe ozze totudde butuuzi, munnange awangulwa nga bw'agenda okuwangulwa. So ffe tugenda mu maaso, naku z'omwezi nga 3 tugenda nominatinga president addako. Bwe banaalangirira olunaku lw'okulonda tugende tulonde tukuume akalulu, olabe bw'ataaveeko.
era bano bonna abalidde ssente zammwe mmwe munaamanya. Oba munaabagamba nti muzizze, oba munaabagamba mweriire, ekyo kijja kuba gye muli ng'Abannayuganda. Naye nga eri e Uganda egenda kyuka, naye tesobola kukyuka nga gwe teweegasse ku Kyagulanyi Robert. Nze Kapalaga.